the ghetto gladiator, the people's president of the Republic of Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatiddwa mu kibuga Kampala. What do you cook? The president of Uganda. Yes, tuli kabalagala kw'embasi ya Amerika abavubuka gye bagenda essaawa zino okulaga obutali mu mativu n'eggwanga Uganda. Yes, maaso ga Amerika mwennyini embassy webaze okulaga obutali bumativu. Yes, tuli ku American Embassy abavubuka gye bazze okwemulugunya bakutte ebipande ebiriko ebigambo ebyenjawulo Bobi Wine is our president-elect n'ebigambo ebirala weebityo. Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! America freedom! Alle pasi! Babadde babagamba baveewo kobbo mu shooting kale.
dangerous. The what? Our lives are in dangerous. Our lives, they are in dangerous. No justice in the people. Abasirikale amasimu bakuba kumukumu. The army of Museveni is vanishing. Yes, abasirikale bali mu kutema nkoto kiki ekyokukola nabo kiki abasobedesa wazino. Museveni wasonyiwa bannayuganda n'ebyayo kubanga toli munnayuganda. Museveni nze boyi gwe twali tukutyadda nenga nakadde naffe tukuze wajja mukowa ng'oli myaka gyaffe tokyalina kyotugamba. Mutuwa abantu baffe musse tugoya kututanga usibye abaganda baffe. Museveni watakukuga nkyali mwana muto Joe Biden, come for our pleasure.
Museveni must go. Tukiriza batikana Museveni mtakenda. Museveni must go. Tengera mwana mulezi n'okukaaba abasiramu battibwa tebabonya abanyane batekaga agasango bana Uganda bali mu Amerika abazungu bali mu Amerika mutuyambe tetulya tetunajja abaana baffe balwadde abaana basimbye ebigere abaana balandodi batugoba mu mayumba naye nga lwaki eno tubajje mutuyamba abazungu mutuyamba Amerika mutuyambe tuli wow, Uganda wow, abasiramu ne battibwa muwoza mukyanoonyereza munoonyereza bisere bitakwa muganya okutebira muganya okusaba yindi amabala muganya okugata mwagala abantu badyewa abasirikale bote badya saba yayita tuwabwa saba wabakalu kaffe otateka okwamba baganda baffe sibya mutukubye abamu babenyise naye Museveni sakubuuza saba yayita tuwabulwa saba nga batawabulwa naye saba tuyamba otuwa abantu baffe bowatta abantu baffe bali makomera otubyeko obululu nendokomyoko nosikako nokututta mutwamba twagala eddembe lyaffe Uganda is for Ugandans. Uganda is for Ugandans. Wadima, take a distinct. Your boss is office. Shoot us. Wadima, shoot us. Shoot us in the camera. We are not Bobi is our man. Bobi is our man. by peace or by force. Ekindese wano sefuna bwenkanya. Ekindese sefuna bwenkanya. American help us. American help us. Museveni wacha balesa.
Yes, yakatweyungako abaana bano wali maaso ga American Embassy we balaga obutali bumativu eri gavumenti ya Uganda saako ne Museveni yekennyini nga omukulembeze w'eggwanga eno agamba nti yawangula bawakanya obuwanguzi bwe era ebigambo bingi nnyo ebiri ku bipande bino bakamalawo eddakiika nga 3 malambirira tewanabawo abanyegako okuggyako poliisi ya Embassy okugezaako okubagobawo naye ate oluvannyuma ebavuddeko nga tebakkiriza yingira munda nabo kye bakoze kwe kutuula mu kkubo. Americans, we're dying girl. Americans, Uganda is bleeding. Help us. America, help us. Biden, help us. Biden, help us. Enough is enough. American help us. America help us. Why you Museveni killing us? Why you Museveni killing us? America help us. America help us. Why Uganda is bleeding? Museveni stop killing us. Museveni stop. America help us. Our mothers cry. Our mothers cry. We are fighting for freedom. America help us. Museveni must go. Why Uganda is bleeding? People power! People power! People power! People power! People power! People abana bafa abana batulugunyizibwa emirambo gyose abantu badatabya abana bakuwa amasasi enga lwaki bagala bakoye mwatta mutugambe nti bafa tukume ebyoto twabye n'ennyimpe okusana mugamba bawambibwa nga tetubalaba banumbiyaniri ba Edi Mutwe baganda bafa babe tutamanyi naye bashemuna kisa mutugambe nti mwabatta okusinga birika ku ggwanga nabo baffe gye bali nga tebaliyo. Freedom, 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 freedom.
talina kyakulya kati bamututtewa senasiwaka mukomera Michael. Yes, police ezze wetwogerere Kabalagala naye abaana tebasegula. Michael Twana Chichi, Michael Twana.
olw'embeera nsazeewo okuvaawo olw'ensonga mbalabye ng'obufu bagenda kubutunuza gye tuli natera munzikirize nsooke nkome wano eno ngenda kuba mbatuusaako ebirala naye nga poliisi ebakutte bonna bwe batyo munange bonna abasinga ebakutte ate era nga ne poliisi endala ekyajja mu bungi. Yes, muzikirize nange nebereremu nsooke nkome wano kembaweerezaako keeko tubadde ku America Embassy abalabi ba Ghetto TV ng'abaana balaga obutali bumativu eri gavumenti eno naye oluvannyuma poliisi ejje okuva e Kabalagala saako n'ensambya bwetyo munange nebakwata wakati nkugambye olabye Wero DU agaludde ekiso ng'ayagala fumita bufumisi mu lubuto ekiso ekyokumundu nkugamba akavidiyo ako kalabye bulungi nnyo nga nkakutuusaako nateera mulo okulaba nga nkakutereeza okulaba nga nkakuweereza muganda wange webale nnyo webalire ddala kkiriza kube wano nateera nja kuba nnyongera ogenda maaso n'okutuusaako embeera zonna nga bwe ziri mweraba. tuli mabegane Yes, tuli Kabalagala ku Embassy ya America abavubuka gye bagenda essaawa zino okulaga obutali mu mativu n'eggwanga Uganda. Yes, maaso ga America mwennyini Embassy webaze okulaga obutali bumativu. Yes, tuli ku American Embassy
abavubuka gye bazze okwemulugunya bakutte ebipande ebiriko ebigambo ebyenjawulo Bobi Wine zawa president elect n'ebigambo ebirala weebityo. Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! Uganda's freedom! America freedom! Dale pasi! Uganda bekwanga Uganda. Edi mutwe lubyani. Babadde babagamba bavewo kobbo mu shooting kale. Our lives are in dangerous. The what? Our lives are in dangerous. Our lives they are in dangerous. Bakutte ebigambo bingi. Not justice in the people. Abasirikale amasimu bakuba kumukumu. The army of Museveni is vanishing. Yes, abasirikale bali mu kutema nkoto kiki ekyokukola nabo kiki abasobedde wazino. Museveni Bwasulako Bannayuganda n'ebyayo kubanga toli munnayuganda. Museveni nze boyi gwe twali tukutyadda nenga nakadde naffe tukuze wajja mukola ng'oli myaka gyaffe tokyalina kyotugamba. Mutuwa abantu baffe bemusse tukoya kututanga musibya abaganda baffe. Museveni watakukuga kyali mwana muto tukoya tunyigirizanga. Joe Biden, come for our pleasure.
Wabanga bakulonda abasese twagazaaki. Eyamatendo wetangira muyataku. Museveni tufa. Olina okukola bino ebintu ng'okimanyi. Kale tuli na boyi wakati. Bobi Wine. Olina okuba Museveni wetangira. Takyalina ky'otugamba. Ky'otugamba olyagedde emyaka We are fighting for freedom. We are fighting for Yengera mwana mulezi n'okukaaba abasiramu battibwa tebabanya abanyane batekaga akasango bannayuganda bali mu Amerika abazungu bali mu Amerika mutuyambe tetulya tetulina kyakulya abaana baffe balwadde abaana basimbye ebigere abaana balandodi batugoba mu mayumba naye nga lwaki mbeera eno baite mutuyamba abazungu mutuyambe Amerika mutuyambe tuli wow, bannayuganda